Omusango gugenze bulungi ba clients bange bawangudde omusango era kkooti egambye estate egende wa administrator general yabagigaba ng'agigabira ba rightful beneficiaries oba omukyala nalumansi but kyogebbwa bulungi mu kkooti bw'omukyala nalumansi tali entitled tali mukyala nalumansi ye ng'omuntu talina share ku estate yaki y'omugenzi. Kkooti ebadde clear egambye estate egabibwe ebintu by'omugenzi bigabibwe abantu abaana be kubanga tewaliwo mulala ali entitled to estate eyo baana ba mugenzi balina okugabana ki estate y'omugenzi. Ensonga y'emu lwaki twava e Nakawa kuba twali tetusikiriziganyiza na nsalawo eyo kubanga tosobola kugamba nti omuntu yali afumbiririganya n'omuntu kastomale ate omulala nga bafumbiririganya mu kyaki naye nga obufumbo bwa bali abafumbiririgana mu kyaki tobukkiririzaamu. Kale tusuubira nti etteeka ligamba nti omuntu oba administrator general okutwala obuyinza okuva mu kkooti, kkooti erina okusooka okuwuliriza sayidi ya administrator general kitaakolebwa mu mulundi guno era n'okuva e Nakawa bwe kityo bwe kimu n'olwaleero kye basazeewo okuleka judgment bwe yali e Nakawa. Ffe tujja kweyongerayo ku Supreme Court